Omuvunaanwa omukulu KANYAMUNYU ne muganzi we ali mu musango gw'okutta Kenneth Akena balabiseeko mu kkooti ekozesa emisango gya nnaggomola mu Kampala. Okugenda mu maaso n'omusango guno, omulamuzi Stephen Mubiru yali mu mitambo gy'omusango guno nga bayita mu bannamateeka abaabwe. Abavunaana basabye kkooti okusooka okuyimiriza okuwuliriza obujulizi mu musango guno oluvannyuma lw'enteeseganya ezigenda mu maaso wakati w'oludda oluwaabi, famire y'omugenzi wamu n'abavunaanwa nga bano bakkiriza okutta Kenneth Akena. Yes. Number two, coupled with that, is the traditional process which our client has undertaken with the family of the victim. Cross-examination may bring out matters that may jeopardize part of the process. Wabula omulamuzi Stephen Mubiru akalambidde ku ky'okuyimiriza okuwuliriza omusango guno. A plea bargain is never a reason for stopping a trial. Never. That is the way I understand criminal trials. Yes. I'm open to any option. Either if they come with a knowledge, the proceedings terminate. Munnamateeka Dusman Kabega ku lw'abavunaanwa mu kwanja okusaba kwabwe ategeezezza nti singa kkooti egenda mu maaso n'okuwuliriza obujulizi kijja kutaataaganya enteeseganya ze baliko ne famire y'omugenzi. It's a bit difficult for us, for our clients to be on one hand in the office of the DPP bargaining and at the same time running the trial. Wano omulamuzi Mubiru nga yeesigama ku kigambo kyategeezezza nga bw'atayinza kuyimiriza musango guno kyagamba nti talaba ngeri kinteesaganya bwe zigenda kutaataaganyizibwa wakati w'enjuyi zombi. The trial continues, but if you have alternatives, because they are not withdrawing, if they choose to withdraw, it's their prerogative. They are not, my lord, but you see, they can get the case concluded by that option. The second is not exclusive of a bargain. It is never, but it is not a reason for stopping the trial. Oludda oluwabi mu musango guno nga lukulemberwamu Jonathan Muwaganya lukkiriziganyizza n'ekyomulamuzi bwe lutegeezezza nti tebamanyi ddi nteeseganya zino bwe zigenda kuggwa nga talaba nsonga lwaki kkooti tegenda mu maaso n'akuwuliriza musango guno. Wano kkooti ekalambidde ku ky'okuyimiriza omusango guno era ng'omulamuzi alagidde oludda oluwabi okuleeta abajulizi abalala nga bwe kyabadde kirina okuba. Okuva musango guno egwatandika okuwulirizibwa oludda oluwabi lwakaleeta abajulizi 13 okulumiriza KANYAMUNYU ne muganzi we okutta Kenneth Akena ng'omujulizi yasembayo yali Detective Inspector of Police Stephen Walimbwa. Wano omulamuzi Stephen Mubiru ataddewo olwanga 6 omwezi ogw'Okwakumi omwaka 2020 oludda oluvunaanwa okubaako kye lwebuuza ku mujulizi Stephen Walimbwa. Omwezi oguwedde KANYAMUNYU kigambibwa nti yasinkana abazadde b'omugenzi Kenneth Akena, abakulu b'enzikiriza wamu n'abakulembeze b'ennono era nga wano yasabye ekisonyiwo olw'ekikolwa kino. Enkola eno mu by'obuwangwa bwa Acholi eyitibwa matupot era nga kigambibwa nti yatanzibwa ente 10 wamu n'embuzi 3. Nze Namammonde Deborah wano mu Kampala.